amazima gali kyabayimbi tetutegeera buli omu afuse mulungi buli omu ayagala abeere kabaka n'oba kabaka ng'oli omuntu so afuga bwa kabaka wekka namumbo wabako kyakola kati nze mu ndongo right now nyinza obba ndi mumbo okufunamu. It is the way forward is having a copyright law. Ekisinga okuluma nti nno even at this moment where all of us have to come together still we are dividing each other. Kiringa okuyomba n'omufumbi naye ng'enjala ekuluma. Owulira kati emmere ogenda jjijja ogenda kulyawo. Whether you like it or not, we need the government because it is the government that is in power. It is the government that is supposed to enforce that rule. Irudamani muyimbi nange ndi muyimbi buli omu muyimbi. Bwe tuba tetwegasse n'eddoboozi limu nakugambye buli omu ayagala bakabaka kirizagaana twetaaga government. What is the goal of the fenna tukimanyi tuve mu kuyita abantu babbeega okweyawula kasatu kunaasigala waneeno mu ggwanga lyaffe buli omu ng'ayagala gguseeyo kiki tewali kabadi. What is the goal of the federation? Music industry ya Uganda twagitadde mu politics ate buli omu ayagala abe kabaka. Kyekiro tewali papa agamba atya amanya tuli ku video shoot ki tuli luddawa amanya n'eddoboozi nze Dinaro OG tuli mu nnyonnyo ku video shoot oli balita mulungi omu like kiva ku ki kiva nti erola run industry ni gye tuli mu buli omu ayefudde mulungi omu okitegeera. It's not a love song. It's a love song because what I meant in this song, I want this girl or to any other person that has a person that they love, you want that person only for you, yourself. You don't want any person to share that woman or man oyagala abeere wuwo mulungi omu gwega ofuukenga gwe buli kimu. Yeah. Ani awandisa oluyimba ani akoze video audio ever one? Audio eva wa Jetty mastered by Nesim. Yes. Mpulira ebikonge by'amaanyi. Then video Nakomoze director Nakomoze bano abose bana bageta abeera bazifunya tabangako wa ghetto just boleka ngotani koleta ezzoleyo ngojiunyako nawe kulaba nenako oli muyimbi oli mukubi wapi? Ndi muyimbi ndi musajja muyimbi nkola gwa kukoolobya gwe mulimu gwe napata nagwe nsingo tegeera. Video shoot tushootingidde munyonyo ngayo video ngayo amu tujibalire mu sente mmeka. Let's first go to the audio yakumala kusema sente nyingi nnyo anti bw'obyogera ate nga banyiiga naye nga mazima. Honestly, this business of ours is too expensive, very expensive. Era kinnuma buli wenda omuntu yenna abatategeera ababa batema empende entuufu kye baba baliko mpulira mulinga mutuufu omuntu oyo yeetaaga kukwata bukwasi tusooke tufune bwe tumuteekako. Kyotegeeza baba batema empende entuufu. Seriously, we invest in a lot in this music business. Onfuna a lot. Okiwulira nti okufunamu it is the way forward is having a copyright law. Bagitereeze beresi. Tibonalagala ku copyright law. Video investing from scratch otandika ku kiwatu manyi mu waliwo gena mu bwobasigo wewandiikidde ne tugenda ku muwandiisi ne tugenda ku audio, video, allocation, promotion, byonna wamu ng'otuyitiddemu like process eyo muyitawa. Sente like you want the minimum. Soko temeremu the way bwe nkitematemamu mu ngeri ennyangu ng'oba entonotono roughly a song can take 5M ekitono. Not even nga tetunafuuse na lwakabi kuba kati ebyokufuuka olwakabi mukama biba birina oyingiramu Katonda okiwulira. Then even the more effort you put in, you can put in effort then even with a lot of money but then God not at 5M ziliwa zitu nga ne video anti kati nkikubalidde ku nkikutte ekitono obale audio asobola okutwala million mu kitundu nadde ebbali obale kati nkubadde ku kitono okiwulira video giriwe million 2 oba 2 kitundu tuli mu nnya owulira tonakwata ate ku kwambala tonakwata kusimanya vikiseni tonakwata sesimanya transportation tonadda ate simanya ngenda kujja ku TV ate tonakudda ku promotion bit of it ekitono ennyo kye nkubalidde kati atawo ne weesanga nga zonna osobola ziteekayo nezifa. Nate mukyaba vikiseni banga amufunamu kuba bw'omala omutikkula n'ogenda tebakyatikkulikika balala balabuka pya tebatikkulikika. Bali bayingeri gyokoze mulungi omu ti vikiseni womala ngo wakitegere nti ndi mulungi omu tugenda okirabire. Honest, some artists are professional. I myself am professional. I'm a married man.
yakukuba oba nkubira bwerere tewajja buzi ku mukolo kati kye kiba kinkubya nze gwe kyalako ewange olabe mu gundi mu nnyumba nyina muze bampoowa nakola nika mu covid awo manyi covid yali kirala nnyo era abafumamu muyimirizaawo loogi tetulina kola lwakuba mmwe kyonna kiva ku muntu nga ggwe kikyoyagala because honestly even a lot of big people kangamba abantu abakulu they have bias with this business nti n'abantu gye batutwalamu okiwulira katwala ne bavixeni bennyini boogera bagamba naye nga ate osobola omusanga ng'oli akyogera kutalinnya nti abayimbi bamaliza bagenda ne bavixeni abayimbi bamaliza bagenda ne bavixeni vixeni bacomplaininga nti we mumala omugamba bwerere kati ate waki yabagoberera anti ogenda n'omugamba sente zo n'ogamba director zoyo nze musasula akuba enduulu gugwe akuba enduulu gwe banja sente nezigenda musimanya ate yingira wano kuba enduulu waliwo yali agenze ku polisi n'afayiringa omusango mbu banyimye sente batiisatiisa polisi mwazeefu teri atiisatiisa kati takolabe nze naye gipisi mumanyi kyekisinga okuluma mu industry at the moment tuyinamu ebintu bingi olutalo lwakutuseeyo era luva ku music tulaba ebintu byotaddemu biri expensive wokoledde tulaba emmotoka director gwokozesezza nze ekisinga okunnuma amazima gali nti abayimbi tetutegeera kyo si kinene nedda tuli bantu bakulu naye tetutegeera n'abakulu tebategeera nyonnyola abakulu kuba bakulu weebale nnyo okungamba kinnyonnyole industry eno emaze emyaka mingi industry eno yali y'amaanyi ng'e Nigeria si y'amaanyi am I right now industry ki esinga amaanyi why it is because they came together okitegeera and they stood together ne baplaninga industry yaabwe olimanga we tugambye balita mulungi omu buli omu afuse mulungi omu buli omu ayagala abeere kabaka okiwulira naye nga tosobola bba kabaka wekka n'oba kabaka ng'oli omu tosobola fuga bwa kabaka wekka namumbo wabako kyakola kati nze mundongo right nawe nyinza obba ndi mumbo naye ate tenina meeting simanyi gye bazituulira zibaddenga ku mawulire sereni ate ziribadde ku mawulire waki ku mawulire bo tebakimanyi nti balina okutuyita ffenna tuggweyo sibalumbye wuliriza kati kiro kyennyongerera okunnyonnyola ekisinga okuluma nti nno even at this moment where all of us have to come together still we are dividing each other kyekisinga okuluma kuba buli omu akimanyi industry ya Uganda oterera balina osooka batereze kuteeka ya copyright law ate mu bufunze tosobola kiringa okuyomba n'omufumbi naye ng'enjala ekuluma owulira kati emmere ogenda gijja ogenda kulyawa oyombye n'omufumbi omuwe mudde omuvumye naye ng'ate gy'ogenda okugenda akuwa emmere bw'oba kyogenda tojja kugirya kiteeke mu lulimi lwe bategeera ani yayombye n'ani kati mu lulimi lwe tutegeera lwe luno whether we like it or not we need the government whether you like it or not we need the government because it is the government that is in power it is the government that is supposed to enforce that rule not any other person okiwulira whether you like it or not we have to associate with the government for us to acquire that copyright rule you get naye ate kati bwe tusalawo gamba nti ate bino biki tetulina kye tugenda funa yo vyo na Bobi Wine's comment ku kuziika kwa Kato kuba bisinga kwe byavudde fada yalimbye abo ate kati bo si kulumba si kukola ki abagenda onyiga bajja nyiga gano mazima bitter truth balude mu industry fada was in parliament okiwulira naye yateesa bye yateesa yawaayo ensonga ze yawaayo okiwulira ekyo teyakifaako bw'aba yakifaako olwa nga bw'obimanyi politics aside tugeze nti kyagaana nze nsuubira nti mu butuufu wakyo yali alidde alina kujja n'agamba abalwana okufuna copyright wa naye agyetaaga nti bannange yali alina kukunga buli omu anti yakunze n'abagamba mugende wakiyaga oba ewakiyaga ewaani ewakiyaga ate bagenda tukooya bukooya Irudamani muyimbi nange ndi muyimbi buli omu muyimbi bwe tuba tetwegasse n'eddoboozi limu nakugambye buli omu ayagala bakabaka abamyufu bagala babeere bakabaka n'abeeru bagala babeere bakabaka buli omu ayagala naye ng'ate ensonga ya byonna artist ng'omuyimbi
tulina kuba wamu okusobola okuggusa kiri. We nkugambidde ndi wesijja kukwataganya yeta kimanyi nti nno buli omu ayagala copyright law. Kati copyright tugenda jijjawa. Lindako bw'oba ogambye nti fada yalimbyemu oli ku side ya Musuuza. Siri ku side ya Musuuza. Kati ogwawe watuufu. Angwa ku side ya federation kuba federation ebirwa byayo. Ulize anti kati Musuuza ngajje mulala federation mu abayimbi bangi. Okitegedde? Ate nze ndi wa UPRS ndi wa bagitani endala enda gwefuga ssebo. Ulize eno bagita waliwo endala Uma olimemba mu Uma. Uliriza nkugira ndi wa Uma ndi wa simanya superstars. Nze buli association buli association ati go wagira Khalifa aganaga oli aganaga oti. I support the federation because the goals are clear. Fenna twagala copyright law bagitereze buli muyimbi asobola okufuna mu kayimba ke however much tagenze ku stage kuba abana bateekamu ssente nyingi besides me ne bana batuteekamu ssente bateekamu ssente nyingi abasinga bagenze babivaamu lwa nsonga oli asobola okuteekamu ssente ng'oluyimba lutambula eyo naye nga tomanyi nti lutambula okiwulira nga lutambula luli ku busimu luli ku kine nga tofunamu yadde so ate no ng'okanya bafani bakanya kusaba nyimbo bakanya kusaba nyimbo osigale ng'oteekamu okiwulira ngairi katofunamu kyenazo okugamba nti kirizagaana twetaga government wegambidde nti fada yabadde mu kyamu eri gy'ogaana abantu okugenda kati bannange kati kagambe nkugire kwa neno ku spark wekalakasa ate ngo olina kugenda kamera ogije ku spark sho nagikola oba togikola no fada yabagambye muleme okukimayo handouts wabula musabe kyemwetaaga nga mmwe ate babadde bali mukola ki anti bagenda kusenso ne bagamba bakima handouts ne bawayo obusene ne basooka babadde bali mukola ki gwaki bo bagamba wali wayina obukakafu nga ba handouts obeerawo linda ko wali wayina obukakafu nti Kenzo bamwadde gundi ka handout kaakano waliwo ng'oli ajeeyo ka video onfuna ajeeyo video nga bonna basayininga baba wabwanda utu ne baba wabwanda utu nga babu bawadde. What is the mission of the federation? What is the goal of the federation? What is the goal of the federation? Tukimanyi tuve mu kuyita abantu babega tuve mu kugamba ate simanyi ono yakoze bwati kyenazo okugamba okweyawula kasatu kunasigala waneeno mu ggwanga lyaffe buli omu nga ayagala kuguseeyo kiki tewali kabadi. So what's your conclusion? Mama Museveni abasajja abo bakulu bange soko okirize okusaba kwabe bagala kusinkana ku lwangi anize zinyiza obutabaayo amwe bizeman nze nkyakubagenda kututereereza ffe simanyi bintu byakuleekaana nawe ofunye omukisa nze bino seranyu simanyi bya ntalo so laba Museveni je muzeeyi kuba yafuga twagala copyright yo tujagala nze n'abandi emabega bemutalaba abangi ona wali mabega wa kamera nawe ojagala nawe andaba ojagala ne Museveni agala copyright yakola akayimbo manya akayimba ke akosimanya yayimba yagamba you want another rap kare penkoni tera mazizini ako kakola nnyo ne ba mu basente teyafuna mu yadde ninga ate yateekamu sente nyingi omukulembeze w'eggwanga mpitirivu. So we need the government to stand in for the artists. We don't need anything else. We don't need handouts as the president said of Uganda. Ompura. Okanagedde. Yeah. Echikuba music industry. Njawukana. Nakugambye buzibu buli omu ayagala bakabejja. Kitegedde. Ate kati tulaba nange ndi kabejja. Nenze sagala kubulaga nti ndi kabejja. Okategedde kyekikuba music industry gwe wobola music industry ya Uganda twagitadde mu politics ate buli omu ayagala abe kabaka buli omu alwana kusiga buli omu ayagala abe nga tulimu nnyo ennamba ate ennamba nga tezijja kukola wati ali abantu kyagambye olimba luyita mulungi omu tobeera mulungi omu tukkirize n'abalala bajje okitegeera naffe tugenda kukaddiwa basse batabaaliwo basimanya bakasozi baaliwo fire bongo litutaaya biki baali bangi okiwulira. So ekisinza okutukuba ennyo namba nze nsinga tetukwatagana buli omu ali for God and my stomach
ate nga music cake ngo wate oli yagamba oli omulala nene nnyo emirundi 10 ate n'ensi tutedi ali jikungula bya bwerere tuterereza abazzukulu n'abasoke baterereze ffe abaana kati ate ffe naffe tuterereza abazzukulu in fact baterereza abazzukulu n'abaana okitegeera ekintu ekyo nyogera ku Nigeria tedi nambe mu gwomumanyi ne wano muri kasera muoza nambe mu temumanyi nze nambe mu sama